This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. I'm on the move, looking for my groove. Sweetness on my mind, mango, apple, tamarind on the go. Flavor muka chupa, refresh and go. Flavor on the go, yeah, yeah. Flavor muka chupa, wherever I go. Flavor on the go, yeah, yeah. Flavor and go, refresh and go. You have made money is lost your song. Yet Delta Cash is here with a car logbook loan from 2 million to 300 million. Come we change the song to who has money? We have money. Who has money? We have money. Wabi? You can't do this to me. No, you are the one doing this. And no, he's the one doing like this. She's the minister. No, but he's the one starting it. And I'm saying don't do this to me. No, but he has no right to do this to me. Don't suppress me. Let's walk out. Let's walk out. Out. I will come. Women are not quarreled with in pub. That's why your wife has you under your arm. Stop me. Okay. You come and marry me. But why are you going to that? Come and marry me. Come and marry me. Come and marry me. No, this is no. Come and marry me. Gentlemen, that's in this place. Come and marry me. I am free. Why should he say he don't have a husband? Did he marry me? Disqualify him. That was off track. Yeah, but how long would they continue? Honorable please. You are seeing what is happening. Yes. And you say we are going on Friday or the Now other wait. day. I'll beat you. Tetujja kusoma bintu bino bya busiru akasenge nekawandika sitolezo z'obusiru nekateeka mugu saagala baana bange basome ebintu bya busiru kiki ekisiza okunyiza muzeeyi mu sitole sitole zaabwe zonna zaabwe luzungu kate kasuku tugikole essaawa namba luzungu luzungu wetugendamu kujjere mukutoka ntoku nimbuzi nyenkuno abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba ine embuto katonda yekyembuto genda weegiwaaminge abaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita bibiya mu detergent Waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. So, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Good morning. Good morning. Good morning. Yes, mugamba mutya kansubira obulamu bulungi. Nga buli ne luno nkomyewo ne Delta Cash. Abantu badde bangamba Kasuku, we like that shirt. How can we get it? Ndowooza bannaffe aba Delta Cash ekintu ekyo bukiyimiriremu ate mulabe bwe kitambula naye nga yes school fees loan zikyagenda mu maaso eggulu n'adde ku Bombo Road nga ndaba abantu bakyazzaayo abaana ku ssomero wabalabye abantu badde bakyazzaayo abaana ku masomero so abo bonna abali eyo nga abaana mukyabazzaayo ku ssomero oba fees tezinawera oyina emmotoka yo twagala logbook yokka awo ku Delta Cash National ID
ne bank statement oba mobile money statement. Ekintu nga tetukitambuza ye embeera nga bw'eri awo. Eyo gye bayita Delta Cash, osobola okubeera ng'ojja ate ne weewola ssente. Tetusobola kweyongerayo nga tetukutegeeza ku bannaffe aba Splash Kacupa. Tulina grapes, tulina apples, tulina oranges, tulina mango. Mulekerawo woza nti Splash waliwo wali watandise challenge nti nze ani anywa ku Splash nga siri mulwadde. Kati tumukuteedde mu kacupa atandika okufaananira ekintu ekya bulijjo oga nti seetaga munywa nga ndi mulwadde obeere ng'osobola okuba ng'omunywa oneddeire oyo gwe bayita Splash Kacupa. Tulina ne bannaffe aba Nile Agro Industries nga bano bayina sabbuuni, bayina eŋŋano, bayina butto. So beera nga ate ogenda mu dduuka ogule modern flour, modern cooking oil, modern bar soap. Si kyekyo? Sobola okubeera nga ate ekintu okikwasaganya bukwakku. Bali jjinja awo naye ng'ate bayina mu supermarkets, mu maduuka gonna products zaffe mweziri eza Nile Agro Industries. Bannaffe aba Airtel nabo bakutegeeza nti bayina gye bayita back to school campaign. Eno ogenda okubanyiga *185*6# oba ogende ku My Airtel app osasulireko school fees. Yes, buli wonoosasulirako school fees ogenda kuba oyingira draw. Tugenda kuba tugaba emitwalo 3 buli lunaku. Buli lunaku tulina abawanguzi 120 buli week, emitwalo 3 tugenda abawanguzi 100 winners every week, 300,000 per person. Awamu tulina jackpot ya million 20, 120 million to give away. Yes, so that is what's up. Embeera yo bwetyo bwetambula olunaku olwaleero. Yes, ate ndooza ne leero baganda baffe aba URA tugenda kuba tuli wano bwe tuva wano tugenda wali ku Mestil. Baganda baffe aba URA bayise ba creatives okusobola okubeera nti ate bagenda batandika ssaawa 3 paka ssaawa zigenda kubeera 8 bagenda kubeera bagezaako bannyonnyola emisolo n'ebisigadde bwe bityo byoba naffe aba URA Developing Uganda Together. Naye nga bo bagamba nti paka nga 3 omwezi guno gwe tutandise bakoze tax forgiveness, ye tax waiver, bakusonyiwa penalties, interest eziba zikulidde ku musolo ogwo singa by 30th June 2024 emisolo egyo gye bakubanja. So naye nga gikola ku domestic taxes, so bagamba nti genda ku office zaabwe ba branch yonna eriwo ogende osasule ezikubanjibwa, bo basasule fine ne penalties. Wabi by 30th June 2024 ezaali zikubanjibwa up to there, then olina okuba nga osasudde oba nga okoze payment plan by 30th June omwezi guno omwaka guno. Wabi kale tutandike. So welcome to June. Yeah, it's an action packed month. Tugenda kubeerayo wiki eno tuyina okutusomera gundi wiki eno bagenda tusomera bagiyita batya State of the Nation ya wiki eno nga 4, that is Thursday. Then next week bagenda kuba basoma budget. Si kyekyo? Hey, next week bagenda kuba basoma budget. June church girimu. I think June ye marking anti katuli halfway there, yeah? June 15. Tujja kuba tulese party esooka emabega neeno nga tugirese emabega. Ekibuuzo ekyebuuzibwa ku byonna byonna bye wateesa okukola omwaka guno wakakolako ki? Very important question. What have you done so far? So ye mbeera nga bweyimiridde awo. But tusooke tukuweemu recap. Abaganda baffe abatumbe tubakoze recap ey'omwezi gwa May. Njagala osooka ogirabe, very very artistic. Simanyi baana abo ani abalimu, but a very wonderful artistic thing they did. Sooka batutereyo bannaffe abatumbe tu comedy. Kero omutamu, okero
kutira abana okero lwaki tebakutta okero aveewo nosala sooka nosala wokubiri nosala wokutatu bannange bana Uganda kapumerti muli Sipika mama avudde kale kulidde bamuggyeko bamuwambe buli kimu bamugambye ennyumba zonna zonna yazimba ennyumba ziringa ng'amasomero mambe ekiri wano mama nnyabo keretanyi owekalungu keretanyi kyakoze palamenti abanupu bayogeddayo nayogera byayogedde bwetulu bagenza okuyomba keretanyi kyakoze Museveni asene tute pulimiya Ebola, Linda. Mama. Ebola, Linda. Chichi, Linda. Alisi watenge tenge. Mama yasenza tenge. Manager. Arsenal versus PSG. Mama nyabo. Arsenal. Mama. Batukubiye. Game over. Ndetu bangeseleza tenge. Mumwesandeze. Tata kwa inaseleza mwana. Tata. Tudewa. Semanyi. Ebola. Akomyewo. Kati tuli tutia. Kati tudewa. Social distance. Tugenda mu quarantine. Yes, so abo balabye. But behind there, muganda waffe twafunye earthquake. Olunaku olw'eggulu wawulidde earthquake mu Tyaba. Wabadde mu disco, kati mujja kufa temumanyi. Earthquake yazze essaawa zadde nga 3 awo, 3 kitundu. Neetuyitamu. Yazze neesooka neeyitamu ogusooka, neeyitamu ogwokubiri. Ne ngamba, fantastic. Anti bagamba mbu earthquake beeyitamu, Musisi aba azze akube ku pate. Naye ndowooza pate ya Africa wano tagyagala. Kuba pate eyo mu Asia, Turkey. Abantu ebizimbe ne bigwa n'okugwa. Ffe wano ndowooza tusaasiranaga wano bamunaku kaama nno. N'atuleka. Anyway, ye mbeera nga bweri. Naye leero mbadde nzija n'endaba rainbow. Ngirabye wali ekyanja. Rainbow eyase bweti. Ate rainbow buli w'ogiraba kiba kitegeeza nti Katonda atusonyiye. Ayinza okuba alina ekinene kyaleeta noza Musisi yandibadde w'amaanyi k'okusinga awo naye Katonda n'atusonyiwa. Rainbow yeeraga that God is still with us. Sibe kiri kuba mu Bible bw'osoma Nuwa bamala okuva mu lyato floods ezo ezaaliwo. Rainbow nejja. Ekitegeeza nti Katonda atuddiddemu n'atusonyiwa byonna byonna bye tubadde tuliko emabega obulamu ne bugenda mu maaso. So byebyo nno ebiri awo ekintu nga bekitambula olunaku olwaleero. Muganda wange Pfizer wiiki ewedde ku Friday yasuula mu ttawulo. Yasuula mu ttawulo. Ne yagisuulamu oba baamusuuza mu ttawulo. Kuba ge nawulira baamugamba nti June will be your last month. We're going to be rebranding, the show. N'agamba nti kyeki nninza June. Bye. N'asiibula. N'agenda. N'oza kati ku Old Guard si abadde asigaddewo. Last surviving ku KFM. Doreen. Doreen yaliwo. Oh, wow. Okay. Pfizer, we wish you all the best. Come into this world. Ajje mu nsi y'akantu. She can do podcasts. Ate ye mu luzungu. She has people she can, she can do this stuff with. So, jangu tukole. Sometimes they say, he that chases you opens the way for you.
akugoba yakuwa ekkubo. So Faiza left KFM and yeah, Friday I think was her last day and she called it a day. Awo. Kati Babigambo boys ne tutandika. Babigambo boys muliwa. Oh, Babigambo boys muliwa. Babigambo boys twatandise okwogera ebigambo. Ogitegedde. Yes. Bakubya Arsenal. Never nice. Butiaba weekend yabadde enkambwe. Okimanyi ekyo? Twafubutuka wano Sunday Nation nno twagikola kiro. Twagamba katugikole ekiro kiggwe twebake. Era eggulo twabadde mu byaffe, twadde mu happiness. Happiness was killing us. We were overjoyed. Wabi Mutiaba. Oli wa Arsenal. Sorry, but oh, baba. Bakubya Arsenal. Twafubutukawo ne tugenda mu governor. Amabaala tegakola. Abantu baali banakuwavu. Naye ng'ate we baali balaba omupiira gaali gajjudde gati. Abantu baali banakuwavu. Ate oli Apostle eyagamba nti Arsenal egenda kugoba Shanti gwe yatabukidde. Wamulabye? Batuwe bombi ne Shanti waako. Naye bajja ssangako lumu Apostle. Bamukwata bati. Baagala omutuga bajja kukwata Apostle. Mukazi watu Shanti yaka. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe. Abantu bonna bali mu kumpeereza message Apostle professor ku Champions League mbadde ku live nga nkola service buli muntu ambuuza Champions League kino Mukama kyagamba Arsenal egenda kutwala ekikopo ekyo ekya Champions League enkya ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 obudde bwe buti eno nzikoze video sanga 7 ez'ekiro abawagizi ba Arsenal bagenda kuba ensi yonna nga basanyuka bakuba biririro. Apostle walagudde wano mbwera Arsenal egenda kuba Arsenal Mukama yakulaze bikyebyo wayogedde wano ebintu netuvuma abasajja okuva ku makya tweya mu Kongo jana tweya ebyekisiru kube toyina Mukama gwe yayogedde naye mwana naye gwe Apostle mwana tukoze bubi nnyo. Now Honorable Munyagwa fe wano ku Kasuku Live yali yatusuubiza nti Arsenal beegoba agenda kukola ki? Agenda kweyambula essaati. Nali nfuuyirira kagolo byemu ku nsonga ki nawagira nnyo PSG kuba nagamba ekitiibwa ate tugenda sigaza tugenda oggwa mu One Park. Okayina ka video yako Mutiaba aka Honorable Munyagwa wandibadde okatuteerayo kati ate kwani kati yasuubiza n'agamba bebakuba Arsenal agenda kukola ani kati ndowooza leero today is the day sirweru leero Mutiaba today is the day ani kati Sabula presented by Honorable Munyagwa mutuwe wamma abaana ba Arsenal ekijja si muntu ate police temuyingiza bino sivyo kwatako musoke mutunuleeri okujaganya mukunako okujaguza mukunagwawo kuzukumkomyo ekijja si muntu mutuleka abantu baleka wa muntu jerega tuyina amaalo katubeere nako andi mulonde n'ekikopo temukiwangulangako betukiwangula ojja kundabanga siri musati munakiwangula nja kuyita Mutiaba nkwateka video nga siri musati obuto buli bweru nga nange ndi kuboda bamvuga mpaka emikono nga Arsenal banayo ndowooza muwulidde omusajja agambye kasita Arsenal ewangula ekikopo olubuto wabweru kyonna nenkeera nja kuba ndi kuboda obuto buli bweru Uncut n'amasengeje extra. Yes, no, sina nnyo bugambo busemba. Njogedde lunye nti Arsenal bwe tutatwala kikopo kya Champions League ngenda kujja kwa Anikati ndikodi presenting Anikati kalakata kyekibonero kimba mpa Anikati presenting ka oyina kubanga wavaako ngenda kujja kwa Anikati presenting Anikati nange ndebula abantu yeyo nembeera nga beetambula ogitegedde ebintu si byangu baddaye
ebintu si byangu n'akamu. Anyway, awo nga tuvuddewo, Karo Kasita, she did a very successful concert. Lwakuba Karo Kasita nalabye mukoze pate y'ekivvulu nga saagitegeddeko. Lwaki baatuliddeko ebintu? Kate ye yabadde anyigira Fefe Bossi obutajja ku show. Waliwo ne we nalabye Godi ng'amukyaziza Dayasi. Ng'amugamba Prima yagambye simayo ebintu byo tebyanyumye. Batuteereyo tulabe. Possible. Nego bojja n'onconvince nga mugenda kubaawo nenkola program nga nkubaliddeko ndukale nyimbe vasi nga nyimba shembala kufuna bebe kulacha ndina bebe kuba kivanzalira bebe like Gambwe we food ladies and gentlemen. What you saying, ladies and gentlemen? I say because but that is all kuba intro. If you want my chata, nga say machi bino. Nenyimba vasi yange yo kero limba randu wedde. I say people don't know. But anyway, I think when I remember the Canada trip, King Saha was stepping in. Nemuyimbira parties ewa Saha kugundi kwa Africana. Yeah. Doga wana efefe aliyo na ye. Yantumye muyimbire. Kati buli omu kyeyebuzana agamba. Ate munange nga yantuma yangamba bambi mkinkolere mukwano ogende vasi yange Wasaha bambi it would be a nice thing. And it was nice. Oginyimbire because no one expects that can happen. And again nchimuyimbira. I don't know. Anyway, I think then we were still very close friends. I think we're not that like that anymore, and it's understandable. So sorry. Then abantu bade bewunya ku your last party je wakoze abana babanyenyereze nyama bi libala bagundi visinga fuluma vice chancellor wa Victoria University Muganga abana visi ba mwesonyo libatebe ye mbeera nga bweyimiridde awo. Tuddewa njagala kulagi tuba tudda tusookerewa Tengetenge. So week eno Tengetenge abagondi nalaba Bruno K aviridde aba Black Market mbu babadde bakozesa waka wa Tengetenge obanga tebalina rights oba tebamuwangayo sente n'atuwa ne figures 1.5 billion ze wakoze over that period of time. Aba Black Market nabo ne bavaayo naye nalabye bambi ne Felista yavuddeyo n'agamba myaka gibadde emeka agamba 3 nga bakozesa waakawe tebamuwangayo wadde 10. Soko tuwe Felista. Baganda bange mikwano gyange nze gwe mulaba wano eno nina obulumi bungi nnyo lwa nsonga emu bweti Black Market. Abasajja abo imagine bakwata music wange gwe bansanga naye ne bamuteekako copyright yaabwe teekako ne music gwe twakola nabo naye tebampangayo yadde n'10 yadde olw'ataano. Daddy bwe yagendayo basaba sente bamutambuza butambuza ne bamugamba kino nakiri bamubuzaabuza kwegamba bakubuzabuza mpaka nawe wookoowa kwegamba bakutambuza ne bakutambuza paka woowanika n'ogamba bano kambeesonyiwe. N'olw'ensonga eyo muzira kisa yenna ali eyo saba onnyambe ku bantu bano. Muganda wange Bonoke kulaba ng'oyamba abantu bangi saba nange oveeyo onnyambe oba omuntu yenna bambi onnyambe. Papa Eddie Kenzo gwe president w'abayimbi saba kino ekintu okiyingiremu sobole ofuna obwenkanya ku popati zange. Ekisooka njagala Black Market ejja copyright ku nnyimba zange zonna ze yansanga nazo kuba nazo baziteekako copyright lwa mpaka. Daddy we yagenda obagambako baali baagala namukubira ku Black Market. Anyway, eyo story mpanvu njaggiba bawe muli bamwagadde. Ekyokubiri
tosobola kuŋŋamba nti nno omaze ne music wange gwe twakola nammwe n'owange gwe mwansanga naye okumala emyaka 5 kajji gino gigenda mu 6 butakolangayo yadde n'ekikumi. Bannaye mumulaba kisoboka ekyo yadde omutwalo yadde emitwalo 2. Bannaye njagala bwenkanya. Ekyokusatu, YouTube yange yabulawo dda. Sijja gamba nti black market yatwala YouTube yange, naye bebokka abali balina logins za YouTube yange, bebokka munkotinge bulungi. Sijja gamba nti no beba agitwala, bebokka abalina logins ku YouTube channel yange. Ate nno omuntu teyakoma gitwala wabula n'ogidilitingayo n'agidilitingayo, era n'entandika YouTube channel endala. Kati nga nze ne daddy wange nga bwe mutulaba tetulina busobozi bubiisanya black market mu kkooti. N'olw'ensonga eyo omusango gwange gutadde mu kkooti y'abantu mu Ntaasi. Felista ndowooza omulabye. Now, Bruno K. Njagala kuwaayo ka warning katini. You are doing a good job. Yeah? You are doing a very good job. Yeah, you're doing a good job. Oyimirizaawo abantu bangi obakoledde zi fundraising zaani. Naye kye njagala okusaba okwewala okwokya. Ensonga yonna bejja on your desk. Sooka ogiscrutinizing. Naddala ensonga ezo eziri technical bw'owuliramu ebyo ebintu bya technicalities ezo ezimu. Sooka ogyetegereze nnyo. Weebuuze kyekyo oba si kyekyo. Wabi? Sooka weebuuze oba kyekyo oba si kyekyo. Olabe. Kuba ennaku zino waliwo ensonga ezimu z'oyokyamu. Tugaa nti wadde musajja waffe tayinza kuwokya bw'atyo. Tayinza kuwokya bw'atyo. So, ensonga ezimu bw'oziraba nga zizze, linnyamu. Okireke. Wabi? Okirinnyamuko. N'okireka. Noga nti, ekyo kankireke. Kijja kukola. Tulina muganda waffe Amos Lovins. Amos Lovins yadde agezaako okukuba gundi. Naji. Yadde agezaako mukuba manda. Amos Lovins nalaba ex we wano. Shalom yamukyaza. Bashootingira awo. Ka video kafulumye eggulo kali ku Shalom 256. Wallahi. Kansesezza nnyo. Kadi yamaze awo ayagala tandika nagi. Anti ex we yagambye mbu ye anoonya waayitirawo. Naye ebyo ebintu ex baba byayogera bituufu. Oyo omwana w'olugave tasaaga. Mukambwe. Okimanyi ekyo? Mukambwe. Tasaaga. Teekayo Amos Lovins ne Nagi. Nagi. Okimanyi olwaleero lwe nzikiriziddwa bakama bange to go as in live. But si kubange era nessimu baginefune. Bino eba naye Nagi wuyo ali kuba nemba sana magala naye mbadde nsaba at least ndabe ku Nagi. Simple as that. Amos bulijjo obeera ku makya mu ttuntu n'olweggulo mbu leero lwakukkiriza. Naawe okimanyi oyagalwa nnyo nnyo eno okimanyi kinnyonnyola abantu. Ddala bannange nze sijja kusobola. Nze sijja kusobola. Nzikiriza ndi munafu. Nzikiriza
wabula senga asidi simusobola yadde 2%. Sina kwensobola bannayendeka nga bani abanjagala eyo nvaako. Okakasa. Okay, yes, I talked to. Okay, yes, I talked to your mom. Oh. I don't even know if it's your mom, but your mom. Wetwakola interview nawe. Naye ebyokugamba mbu banjagala sibimanyiiko. I think just mwali mwagala kutusanyusa ng'otuwa akantu mbu. I mean, ekyamazima kiri nti I mean just ndabye ne ngamba ka mpitirewo amazima nkubuuzeeko as a good friend because you know you've been in my journey since I started, you know. You've been there okoze ebintu bingi nnyo lwakuba people tetusobola kuvaayo buli muntu ne tumwogera ne but you have been there. Me, I appreciate. And every time I meet you, I tell you that I really, really appreciate you. Thank you for loving Ugandan music. Thank you for loving me. Kati, nalabye SENGA ASIDI. Nalabye SENGA ASIDI. Nga atabukira SHALOM. SHALOM alondewo side. Ha. Awo kanze West agreeing ennaku zino man system we yagenze we yatandise SENGA ASIDI era ngenda kwogerako naye ne wano ngenda muga SENGA ASIDI abantu mubaleke enkolagana z'abantu tozimanya SHALOM ye muleke kuba Sugar mukwano gwe ne Zubeda mukwano gwe sikyo kati enkolagana yaabwe Koli nti tomanyi bwe yajja bwe yatandika muleke muleke abantu fenna we tuli omuntu mukkiriza akole kyayagala obuzibu bwe tufunye mu kantu kano nze mbabuulira mazima bantu kutandika ku dictatinga muntu bw'oyina kweyisa awo wokka we tuyina obuzibu kyaivoya nagamba atuwali kola bemala okukola genda era nze mu kantu kati nakkiriza oba nakkiriza omuntu ne baba mukwano gwange bw'oba oyina endowoozayo giwe nja kunyiiga because natural abantu babeera balina okunyiiga n'alowooza onootangiriddewo mubiri ontakoze baati nja kunyiiga twesange twennyonnyolegane oba tuddemu wate tuddamu buli omu akwate ekkubo lye bannaye abantu bonna abaliyo njagala bategeeza eno bizinensi nze nagirabanga bizinensi emirundi gyonna gyengezezaako teeka omukwano mu kantu kano kanjokyezza kati eby'omukwano nabizizza ku bbali nabitadde nenzirayo ku mulimu kuba akantu nakakakola emyaka 6 naye kanneegezaamu naye nakola ku TV ku radio mu mawulire tekanneegezaamu ngera turipootinga ku bantu ngera n'abamu mikwano gyaffe kuba omuntu abago wali olabyeko ow'edduuka ng'oli amugamba totunda sukaali bw'otyo mu bizinensi ye tekiriiwo sirabangako oli agenda mu ddwaliro kugamba muntu nti tojjanjaba bw'otyo bantu bagendayo yes they are quality controls era kati nga wano UCC zeyino tuwa naye ekitabudde bizinensi eno omukwano gususse mu kantu kati tulina okuddayo wali ne tuddayo ne tufuuka bannamawulire story bejjanga eri ku mutyaba as long as oli ku facts you have to do the story era nze abantu mbagambira ano story bejjanga ekwata Kasuku as long as you have the facts with you story gikole oba nkunyiigiri oba siddamu kwogera naawe siddamu as long as oli ku mazima time oba eneetambula beeti it will exonerate you yes tusigaze emirimu bannange okitegedde eno business buli muntu gy'oli bannaye mbategeeza eno business nze obuzibu bwokka bwe nnina
bwakulimba na kuwayiriza. If they are facts, kigenda kunnuma nti nina okwogera ku Mutyaba, kigenda kunnuma nti nina okwogera ku Shalom, kigenda kunnuma nti nina okwogera ku Zubeda, nina okwogera ku Ntambi, nina okwogera ku Roni. But the problem we have, business eno etambula ku views ne likes. Alongside facts. Kati gwe ne bw'onoosalawo n'ogamba nti sigenda kwogera ku Mutyaba kyali wange. Waliwo agenda omwogerako. Nabiraba wano ojjukira story ya Brian White. Twasooka story nejja. Nengamba n'ogamba bano nti naye bannaye nga bukedde ejirani nze ne mbaga naye bannaye oba balimba oba byadda. Twagenda tumala okukola big size show. Video zonna ezafuluma olw'eggolo. Ffe twayisima tufulumizza biki. YouTube yonna ng'ejjudde Brian White. Yonna nitugamba nti kati ate ffe tufaaki. Kuba tulina abatulaba abagamba nti amawulire agatambula ge gano. Kasuku mwe mujja ottuwa bwino. Mwe mujja okasengeka obulungi mu kaleeti. Ne tutandika okukola story. Ng'abalala baagikoze dda bayambala ffe. Ne batuliisa ssente. Kabatuliise ssente. Tetugenda va ku story. So, Senga ASIDI, Shalom muleke. Shalom muleke. Bw'aba asazeewo okuwagira Zubeda, muleke awagire Zubeda. Basazeewo okuwagira Black Sugar, muleke awagire Black Sugar. Bw'aba asazeewo butabaako gw'awagira, muleke. Nkusaba busabi nganzi. Muleke. Yes. Muleke. Leave it at that. Ebisigadde bikole ki? Bigende mu maaso. So take a yaw. With their what? Choices. You are allowed ebintu ebyokwefuula eno. Wenna osakanya okola akantu sugar nga ebamusamunize. Shalom. You cannot eat your cake and have it at the same time. Pick a fucking side. Yes. Tuchimanye. Yefula mulungi ku nzizi zombi. Mukwano gwa sugar ne nawe ochimanyi. You have a side. Yes. Awulira. Inze ndi mwetegefu. Abana Uganda mwena ne bwe mwene sugar, I will be on her side. Yeah. Shalom, what you're doing is not funny. Wefula alumirirwa sugar while you're updating us about her troubles and her downfall. Actually, you're making money out of your friend's misery. You are. Ate Black Sugar, Shalom, ayagala kuzina. Nedda. Black Sugar, Shalom, tayagala kulya. Naye, Black Sugar, Shalom is not your friend. Senga, ayagala mulya. Kaya sobola mulya nawe. Awo betuvaawo. Waliwo story, waliwo omukyala ye Vicky. Nga yanyingira nnyo taata we yamukola. Awala naye guno omulembe abazadde balina okwegendereza. Abazadde n'abaana balina tugenda kukeerako ku makya. Omwana akwata omuzadde mu kamera amutuge. Okawala nga kabadde kakambwe. Teekayo akawala ako akawala kakambwe. My own father Nzala was blackmailing me ngamba if I don't come through to do whatever is demanding me to do mbagenda kuvaya je ku Galaxy yekubira nduulu agambe omwala gwe mulaba owakabye nnyo gwe mwegomba role model talabirira taata we. Wallahi I have all the WhatsApp messages. Nangamba ngenda kujja nkuswaze obeera neyo nga mwasamirira mwogera ebintu ebyekisiru oloza abantu tebalaba. Meanwhile, ebintu by'ekisiru byenjogera ebinsasuza ezende zayagala nkole omuweeko. Oshegere. Omuntu y'omu tukuze ne stepmother yalabanga byonna bye tuyitamu. I'm sorry today, I'm sorry but I have to speed it out. But your dad is rich. Nalaba bwe twajjoza. Ayina buli kimu naye alina omulugube. You know someone who nga buli kimu alulunkana. So let me tell you, no, let me finish this. Mukwano, kati nkunyumiza. Twakula ne stepmother byonna bye twayitanga mu yabirabanga n'ebimu byatalabanga era bwe nakula nabyo munyuze when I got a chance. But that nigga chose the wife over us. Oshegera.
Saga mpulira obusungu. I've been sitting with this young ngamba ngenda kujja ku Galaxy namuga mukwano Galaxy temala oba yagala obuyambi. Nsobola okuconnectinga ne TVs endala ojoba nnyonyolo tulo banyonyole tinakola ABCD. Oyogere newe wankomya ne kye wampa buli kimu. Oshegera abazadde abamu tebasiima. I got fed up era namugambira message namugamba olaba akatiibwa akanonoke mbadde nkuwa olwaleero kakome. Yes, ndoze ekyo kituleete ne ku nalabya story ya Shiba ne Gondi ne Joanita Kawalya. Nalabye buli omu ng'agikomentingako mu ngeri eyiye. I think ekisookera ddala the fact that such discussions are raising dust, are raising debate, discussion, kiraga nti azikola are effective. Because ideally what we do is being sparking a discussion. A newsworthy item eventually inokulate a discussion. Abantu balina debatinga ku kibaddewo. Buli lw'okiraba n'omanya nti yes, I was effective. At least ku party ya news oba media awo asikowalingawo. Now in the eye of public opinion, that is where now the issue can be drawn. Simanyi ba video eyo ogiinako osobola ogifuna eya Shiba naye copyright wa Shiba mugo munyo owa katika nekugaaya. But nalabe Joanita Kawalya ng'agamba ye tasobola kuza mwana tali we. Buli mwana agende ewa mama we amukuze. N'ayogera n'okwogera ku kya Gondi. Ku kya tasobola fugibwa musajja. Kati eno issue ya buli mwana okukozibwa mukadde we. Ekisooka nalaba Joanita Kawalya ne body language ye ayinza okuba ewaka ebintu si birungi. Nzo okusanga ng'omwami yafunayo family endala. From what I saw, I'm not saying it is the truth, but from what I saw, nganza asomye psychology, the undertones obulumi buviira ddala ku ggumba. Kiina gye kiva. Because bw'olaba n'engeri gye yakaayeemu around that point, yeah, obulumi buviira ddala ku ggumba. Which is only natural. Why could a woman raise a child atali uwe? Mubine ebyalaavu, get me right. Nalabye Kabaya agamba nti kati ate bonofa abaana bo nga omuntu omulala yalina obbaweerera okubalabirira. Context ya Joanita I want to believe eri nti baba alina omwami we n'afuna omukyalo omulala tewali nsonga waki abeera akuza abaana b'omukyalo ono omulala. Ekyo nange sikiwagira. Ebyo ebintu abasajja bye muwoza mbu abaana balina kukulira wamu, abaana bange bonna mbaleeta. Be considerate of this woman. The only exception we can put ye y'okugamba nti nno abaana bano omukazi alina be yakusanga nabo. That is understandable. Naye omukazi omukwanyi omweyagadde along the way gwe n'otandika okuzaalazaala ebweru, walina okubeerawo engeri gy'oteekerateekeramu bano b'ozadde ebweru. Nze sirina buzibu n'abasajja baagala kuzaala, zaala mwono zaala mwoli. But what I think, one, maybe you should respect your woman enough. Because it is already wrong. I know most of us will say this, that, but tetukyali mu 8 years. We are in the modern world. It's a fact. And I'm not saying nti abasajja tebenda oba tebakola bye baagala. Kuba nange nsobola okukeera ku macanga nonga nti a few moments later Kasuku wagamba booti. Nze be sibigaana byonna. Naye tubeereko considerate nga bw'olaba envumirira abakyala abakola abafunira embuto mu maka g'abasajja n'amanya bulungi nti ono omwana si wuwe, from the word go n'amuzaala n'omuzaala n'asigala ng'amusibye ku musajja olw'okuba ye atya okufuluma amaka. It's the same way gye nvumiriramu abasajja abalowooza nti bo
bagenda kujja basajjalaate ebyo byonna tulina obikola kyekiri kyetugaa nti omwavu tewali kikuggisaamu mpale abasajja bonna abasajjalaata olina okubeera ng'olinawo wogenda oteeka omukyalo ono n'abaana be bazadde abasajja abalala kye bagenze bakola bazimba amaka amalala nga manene bulungi n'akuŋŋaanyizaawo abaana be bonna holidde kati ng'eya Desemba ono n'amugja eri ono n'amugja eri n'abateeka mu nnyumba emu n'abateekako basisita we senga w'abaana oba omukozi n'abeerawo ng'abalabirira abaana ne babondinga. But I don't understand that statement of nze abaana bange balina okukulira wamu omukyalo ono tomulowoozezzaako kuba go agenda n'ozaala ebweru okitegedde bw'oba owulira nti oyagala leeta abaana wano omukazi bw'ofulumye agende kati nze awo wokka wempagirira Joanita. I don't advise love ne bebeera ekutta etya omukazi okweteekateeka nti simaya ndeeta abaana wano bonna bajje bakulire wano kyekimu n'abasajja. I don't support men who take on responsibility that's not theirs. Omukazi omusanze n'omwana we taata w'omwana amulabirire omwana mutwala eri ewa maama we abeere eyo oba ewaabwe gye bamuzaala. For me that's my belief because you need to have your own peace. Omuleeta ewaka wano bw'ogulira mutabani wo oba muwala we ekimotoka nga sente toziyina ye ezimugulira ate pride olina ogiwa abaana bo byo byowulira twakula tuli beetuti tusaba ng'oli bamugulira essaati ffe tebatugulira naye ati ono mwana wange gwe ngulira essaati wakimbulwa wakiŋŋaana okuwa omwana wange ebirungi olw'okuba nina okugula essaati 8 bengulira ono 2 nono nina omuwe saba abo abaana obalaba bw'ogulira muwala we essaati 2 ebiteeteeyi 2 ye n'omugulira kimu ogenda owulira ng'atandika nzeera bangulira kimu nedda omwana ono abeera eri bano abaana bo beera nabo webala ebizibu bakwogereko lumu nti omusajja teyanzikiriza wadde okujja ewuwe kituufu naye talina mize gyakulonzeronzeemu tatandise mu bukulu eno kuwaayiriza nakutandika kwogera bintu bikupaintinga in bad light ng'ate yalyanga mmereyo the roof he had over his head was yours. Yes nze awo nze nange awo bentyo bendi naye bino nti omwana wa muganda wange yafa omwana we yajja abeerewo kuba ono mwana wa muganda wange simayamulekwa simayani abo bosi balinaako buzibu ate nabeera omuntu bw'oba olina obusobozi wandibayambidde eri omuntu yenna amaanyi wandigatadde nnyo ku famire yo wano bano abalala relatives baani n'obayambira gye bali sikugaana bayamba naye buli omu ne gy'akola ki kuba n'ono mulekwa ajja gamba oli eno ye yafiizi nonga nti awaayi buno bwenfunyewo abange kabagende ffe twasembangayo okgenda wali oyagala okulembera okgenda lwaki ono mutabani wange muwala wange there are realities. Yes I know most people will say kati naye maama we yafa kituufu kitalo nnyo maama we yatulekerawo ku ssente nti nedda kati nninda mmala okuzzaayo ono ku ssomero wange ate nnoonye ezize ezikola ki ezigenda so awo ze Joanita ne muwakatiiki lwakuba engeri gye yayogeddemu obulumi bwabadde buviira ddala ku ggumba. So we need to investigate are things well at her home. We need to find out. Netudda ku kiri kye yagambye kyabadde ki ekyokulala ekyaye tafugika omusajja tamufuga abasajja just twongere kukola abasajja twongere kukola bino ebirala byonna bye twagala oleekaanirako twongere kukola kuba of course omukazi bw'oba gw'omulabirira omuliisa omunywesa ngera bwe basub meetings alina ku sub meetinga to you nze tasobola kuba self made wange ng'ennyumba nze nagizimba buli kimu nze nkikuwa
tosobola kuba self made ekyo tekisoboka kisoboka ewo mutyaba tosobola kuba self made kati bifo kyokuleekaanira opinion ezo ffe ndowooza buli ajja akubiriza abasajja okukola omusajja kola omusajja kola ebintu ebikufuula omusajja omukazi baleeta akajjanjanga ebyo kati bye babadde boogera musimaze nina akasente kange fulumye embwa eyagende n'akasente ke omugambe nti amuna engeri gyekintu tokyafugika genda n'akasente ko be naaba nkwetaaga bino byakwegatta nga nzigyewuwo weekend nga njibeerawo nga nkomawo eno abasajja ebintu ebimwe ndaba ebituleekaanya bitini nnyo omusajja kola n'ennaku zino abasajja tetutagala kukola ekintu kibi nnyo 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 osanga omuvubuka nze bannaye we natiira ensi nze nalabako ko nina bakyali bange nina abavubuka be mmanyi nga kati gwe teeberezaamu omuwala omusanga atambuza mmere olunaku n'afunayo 10,000 n'ogenda nga waliyo omusajja alinze omuwala oyo omuwala n'amuwaako 10,000 n'agulako kavodika n'agulako ekikomando n'agendako ne mu firimu n'alaba kati gwosobola okugamba omuwala oyo mbu omuwala afuna omutwalo gwe basula mu nnyumba ya mitwalo 5 oba 7 omuwala yagisasula yagulira omuvubuka engoye bano abawala kati awoolaba kati Katonda ate n'akusuula ku bano bankola mu insurance nkola mu bank afunayo akakadde ke kamu kitundu bafuga abasajja bamanyiira abasajja kati era naawe ng'otandika kuteesa nunze omukazi omusajja noonya ssente fulfilling a responsibility z'olina okukola ng'omusajja these discussions tujja kuba tetuziina nalabye abantu ng'olaba omuvubuka ateekayo ebyo Joanita bye yayogedde mukubiriza abasajja okukola ejjoogo ly'abakazi dimumale kati bano abalala abajoogebwa abamu babeera baloge abalala tusobola okujja ne tubayambako nga bwe tukola naye emboozi eri sigyagala mwera omukazi yatondebwa kukola baati kituufu to submit but what is she submitting to? We have to ask that question. Yes, the man, are you fulfilling your responsibilities? Abakyala bombi nga bobalabe babadde bateesa olunaku olwaleero Shiba akola akasente ke kati ekibuuzo kye tulina okubuuza, why does she have to submit to a man who is not willing to step up to her level? Question. Wabi? Si wabi. Kati kiyenji tukwana Shiba kubeera bw'onoomukwana n'akukkiriza ne bw'onooba okikola bulungi waliwo ekituukawo wali n'akujjukiza kuba kino tekigula mata ojja tuuka omugaye mami njagalayo kino awo abakazi batandika okujoogera atuuke ng'ayagalayo ebimuli ate olina sooka mufera okumugyako ssente z'ebimuli. You get it? Byebyo wabi si wabi eyo y'ensonga eriwo. Now, 2 stories as we live. Esookera ddala Chameleone yawandiise ekipapula n'ategeeza nti kuba baadde bagamba nawulira nti saha yali ayagala kukola show ye ku lunaku lwe lumu n'eya Kamili. Was that so? Bwe nawuliranga kati Chameleone yawandiise n'agamba ye venue ku lw'obulungi bwa industry Cricket Oval agiwadde saha ye anaakola olulala yagambye agiwadde saha akole nga nnya Desemba saha akole ensi gye tulaga yallo kati omuyaya akugamba nti ekwata tandika n'atadda mu byakusika muguwa ekifo yakimulekedde ne deeti n'agimulekera mu bulungi. Take it all, my brother. Go enjoy yourself.
ne kola asobola okujja n'ayimba. Naye nange ndowooza bino ebintu byokkayanira ennaku biki ndowooza aliwo wootuuka omuntu n'ogaa kimala n'okita you surrender please take. So yoyo Jose Chameleone for you ekipapula ndowooza okirabye awo bakitaddeyo ne bye yagambye venue n'agikwata n'agimulekera. Kati nga tuggalawo nalabye gundi ani omusajja yadde agamba Etania mbwe Etania ali mu Chikichaka wamulabye n'ebyo ebintu bisobola okuba ebituufu. Etania ngenda munoonyaako leero nyamukubira naye buzibu bw'alina kati ajja kugamba Kasuku, why should I respond to those things? Bebamanyi, I don't know how to anyway. I'll call her and try to find out, but nabirabye ne ntya ne ngamba ekikiggwe mututeereyo ebintu si byangu ebintu bigambwe. Teekayo. Before I forget, in Uganda here, I think 1 month or 2 months ago, one of the DJs, she's married to a musician right now. One of the top DJs in this country had a concert in I think in Lugogo. I don't like to follow. I don't want to follow her these days. But one of the friends sent me on WhatsApp. That girl was a girlfriend to one of my friends, and she sacrificed that friend of mine. He's a Muslim a Muslim friend. So this is how this girl sacrificed this boy. When this girl became a friend to Nisha, they used to struggle in their family. Things were hard. So this guy would not provide for this girl. So then this girl, when Nisha initiated her into the dark world, one of the conditions they told her to be female was to sacrifice that boy, to give that boy. And that boy was my friend. I knew her, even this Nisha knew him. And how Nisha got to know this girl was through this boy. So when this guy died, this girl became into limelight. Right now, she came into the limelight. Right now, she's one of the top DJs here in Uganda. And she's married to one of the musicians. I will not mention that name. And the guys outside there watching or viewing, they may be knowing who I'm talking about. Yes, there are people who are very keen on top that. DJs. And she had a concert last 1 month or 2 months. And there were thousands and people were full. I think people are saying she made history in Uganda. But people are not knowing what they are going to watch. The power that is making that history. They are just not going to see that girl. This is a girl, like, I think right now you see, sees me or meet me, she may even say, I don't know you. I don't know you. And yet you know each other. And yet we know each other. You were friends. We were friends. So she was also your girlfriend? No, she was a girlfriend to my friend, and she sacrificed. She sacrificed the guy. Yeah. So when I was telling this, something just came into my mind to speak about it. And when I saw that, I felt so bad because I saw young people, boys of my age, young girls, youth, people are going celebrating her. You are not celebrating her. You're celebrating the devil and their kingdom. And the devil will dress you up. The devil will possess you. You are going to lose a lot. You are going to waste your time because the devil his agenda is to kill, steal, and destroy. Destroy, yes. Yeah. So I just pray that you don't allow destruction from such people to befall you. So, embeera mugirabye nga bweyimiridde. Naye ebintu ojjukira Roger Mugisha we yajja. N'atugamba simaya bakka mu nnyanja, simaya biki. Hey, by the way, speaking of Roger Mugisha, nalaba new vision yekubye oli omusajja Obsessions Mulindwa. Ngegamba simaya ali mu bagita racket yaki. Naye nebukedde yakoze story. Bwe waliyo online racket abawala beetunda.
mubalina we bagenda ne beeyambula ne babakwata bu video ne babateekayo wabirabye naye Uganda naye obuwala obuto obulungi kyava olaba abalenzi mbagamba nnyo bw'ofuna chance omwana n'akugyamu it's okay to fall in love naye feelings zibe ntini akawala okalaba awo ng'olowooza simu akantu kalamu kumbe batandika ddoka nkugambye osanga omuwala myaka 18 n'omuganda naye waki tokozesa kumufunza mukwano kozesa kumufunza myaka 18 tuba tumanyi olina okuba nga batandika ddomulya dda gwolowooza ogudde ku mbooko okawasa ku myaka 2 ogendola exo naavaayo exo lyava baekisinga 8 nokaganga ku myaka 2 baekisi 8 bonna baaki kati ennaku zino okakwana kumbe kalimu ebyo kumbe bali mu kwetunda abawala bali ku sayiti zennyini ogenda ka sayiti k'abawala ogenda omugwako nga yeye abamu babatikka n'obatikka okuva wano ate kati abawala tebakyagenda sima ya Dubai baavuddeyo bali Maldives kati bano abalayisirayisi bano mola Zanzibar wano ne kati bagenda Mauritius Seychelles ne Gondi ne Zanzibar baazinafuya kati ka Mauritius ke batandise kalina beach ennungi Maldives, Greece, Spain. Abantu bakyalina buzibu. Oli omugagga akuteerayo n'aga nti I'm inviting her, bino bye bitabo byange, I want to have a good time with her. Ogenda omuwala agenze Greece, n'omubuuza naye ggwe. Greece okimayo ki? I'm going on holiday. N'omugamba mukwano, engeri gye nkumanyiimu toyina ssente. Sente zigende Greece wazijja ennyonyi yokka ekujja wano okusuula Greece ekitini 10,000 ordinary eza $. N'omugamba mukwano oyina lo eyeteekamu $9,000,000 n'omubuuza business kijjokola kasukuba naye n'omugamba newe tubadde tulina boutique ennaku zibaga nina boutique y'abaana n'omugamba ne bagakwadde boutique y'abaana mukwano nedda kumbe bali kwezo app abaana betundira $. Kati bano be bakutte bo balina we babeera ne basuka ne bagenda ne bakola mu rehearsal ne bakuba ebifaananyi ne babiteeka ku internet naye twagamba government, I think government should legalize sex work. Ago ge mazima abaana bali eno batuguza buguza angobolira omuwala n'abeera n'abalenzi nga bana olunaku lumu buli mulenzi agaaga kati era si June 1st lugenda okuggwako nga renti amutaddeyo akamu ekitundu oba akamu 2 nga akataddeyo kyetugamba abawala abalala gwe weegoba naye omumanyi gwokeera kutuuyana oli ali ku bitundu byakyama weegoba naye ojja kusuula edduuka ojja kusuula edduuka gwe bateekeyo mutyaba mu kikwekweto ekyakoleddwa ekitongole kya poliisi ekikesi ekya Directorate of Crime Intelligence nga bayambibwako bambega abanoonyereza ku buzibu bw'emisango baliko abawala 27 be bakwata wiiki ewedde nga bano babayambako mu kunoonyereza ku balimu kubeetundira ku mitimbagano kyokka poliisi yawuniikiridde bwe yatuuse munda abawala bano bwe badde beetundira nga basooka kweyambula bonna ne basigala bute olw'ebitaala ebyakanga omusana ne bibakubamu nga bwe babatazeemu kamera ne kompyuta ezikwata ebiba bigenda mu maaso. Is this a studio? Yes. For what? Which studio is this? You guys tell me what is this? Poliisi ekizudde nti bangi ku bawala bano bajjibwa mu bitundu okuli Mukono, Kampala, Lyantonde, Wakiso, Masaka ne Busoga. Where were you supposed to go? Outside of here. You stay the other side.
kigambwa nti abawala bano bayingizibwa mu bikolwa bino Ronnie Mulindo eyali ewa Obsessions ne banne okuli Martin Male n'omuwala Zeisha. Muganzi wa Mulindwa Vivian Kobera y'omu ku bakwatiddwa era nga yatotoledde poliisi engeri gye bakola mu bizinensi eno. Tendo Nalubega omu ku bakwatiddwa agambye nti kiba kizibu okubagwamu kuba buli omu abeegattako aggyibwako amannya g'amatuufu n'aweebwa amajwetekeesi kulwanga wabaawo abamugwamu n'ategeeza ku bafamire zaabwe. Ayongeddeko nti bakama baabwe okusinga bettanira bakasitoma bazungu era buli lwe batandika emikolo egiba obutereevu ku mitimbagano basooka kuggalawo buli ava e Uganda, Kenya, Tanzania ne Rwanda n'ekigendero eky'okwewala okubagwamu. Agaseeko nti bakasitoma baabwe babasuulira mu ddoola era nga bakoze ebintu bingi n'abo basinga emyaka bye batalina. Okunoonyeza kulaga nti ng'oggyeko okwenyigira mu bikolwa eby'ensonyi ku mitimbagano, abawala bano batendekebwa obukodyo bw'okusanyusa abagagga ku bubaga obuba buteekeddwa mu kiyama mu bitundu bya Kampala, Wakiso ne Mukono. Abamu nti batundibwa mu hoteeri ez'ebbeeyi okubeesabeesa abagagga ababa basuzeemu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ku ssimu ategeeza nga bali ku muyiggo gwa Mulindwa ne banne. Naye tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tukwata bano abeenyigira mu kukusa abawala bano ate ne babakozesa ebikolwa eby'obuswavu, ebikolwa ebyobuseegu. Kawala agamba nti bano olukwatibwa bakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Nga tulina n'omu omwami gwe tukutte agambibwa okuba nti y'asikaali abakuuma ku geeti ku kizimbe we babeera. Stuart Yiga yakusakidde gwe ku Lwabukedde TV. So I think we call it a day. Olweggulo tugenda kujja ne Uncle Chams Kyamagero. Agenda kujja naye akunnyonnyolemu byakunnyonnyoddemu. Ebisigadde tutandikira wabi. Mawulire tewakyali banna ebintu byakuyiiya. Katulinde tulabe. Katulinde tulabe. Kale, until next time, mubeere bulungi. Mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wele somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange